Wow, omukulu munanga ate Kyagulanyi Bobi Wine agguliddewo munanga ate muwala we akawunti. So byengenda okubeera nga nkutuusaako nkugambye leero munanga ate amututteko mu movie wali munanga ate mu United States side. So maaso awo byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako. Kw'ossa ate omuyimbi Spice Diana abadde ne byakakasa wano, kw'ossa ate munnange awoomeddwa munnange ate enseenene. Bampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi, wabula nga bwe nkutandisizza ntandise munnange ate n'obumu ku bubaka obwa muwala wa Bobi Wine muyite munnange ate Suubi. Suubi nno omwana ono ali nnyo munnange ate most loved ku social media. Abantu bangi bamwagala nnyo era nga abantu babadde basanyufu nnyo okulaba nga bamugguliddewo munanga ate akawunti ku mukutu ogwa TikTok. Kaakati nno agambye nti nno nga bw'ogezaako okulaba mu bifaananyi bino, mwana muwala ono agambye n'agamba nti nno olumaze munanga ate okumutikkira graduated and taata n'antwalako munanga ate ku movie wali nga bw'ogezaako okulaba ebifaananyi ebyo ku movie wali munanga ate emitala w'amayanja, kw'ossa ate n'ekifaananyi kyatulaze ng'alina munanga ate document gy'abadde akutte, kw'ossa n'ekyo ekifaananyi ng'ali ne daddy munanga ate ku movie. Wow, ekifaananyi munanga ate kibadde so amazing ng'ali munanga ate ne kitaawe omukulu munanga ate Bobi Wine. Nga bwe mbadde nkutegeeza nti Suubi ali most loved munanga ate nnyo nga bw'okiwulira ku social media, era ng'abamu babadde beebuuza nti nno yiyi Suubi talina munanga ate akawunti. Kaakati nno daddy yamugguliddewo dda era nga bw'ogezaako okulaba akawunti eyo ya TikTok agambye nti nno eri mu kumanagingibwa eri munanga ate abazadde be. Ebifaananyi byenkulaze byasoose munanga ate okuteekayo, kw'ossa na kano akatambi nako kabadde kali mu kutambula. Even when the TV is on loudspeaker, I can hear her talking to her friends. Who are her friends? Tell me. Who are Shalom's friends? Amy, Amir. Wait. Amy, Amir. Amy. They're all girls? Some girls, some boys. Shalom can talk. Tata. When it's Shalom's 13, when it's her 14th birthday, you'll find girls around her talking like chatterboxes, talking like and then you my ears I will still hear her. Suubi munanga ate ne kitaawe wali nkugambye ayogeza munanga ate abantu obwama omwana ono engeri gy'ali munanga ate sharp nnyo ate ng'ali ambo nnyo nga bw'okiwulira. Nkwongeddeyoko omuyimbi Spice Diana. Spice Diana abadde n'obubaka munanga ate bw'abadde akakasa, wabula njagala olabe akatambi kano okuva mu nkomerero. Munanga ate osobole okkavuunuka emabega awo oba mu maaso awo atulaze ng'ali mu kuwoomerwa munanga ate enseenene. Oh my God, yonna gye biggweredde kansoke nkuzanyiremuko akatambi kano. Hi everyone, so today is Salon Day and Badao njagala smile nga njagala come braids. So outer expression is my favorite, one of my favorites from Darling. Meaning I'm like, okay, look at you saying, oh, I hairstyle, okay, let me TikTok everywhere, I trending up. Nina barati sisi wa mama, but trend is trend. So next time see one get on passing up Gwanga actually clock it. I mean I can feel on the I can then get together on the Pradaka Havana cows. Uganda. I tell her I'll get them ready room, go better, go in a club at a chicha. Is what I'm having today because it's trending. So come with me on this journey to love it, turning out to Chicha. Is it really like 10 of 10? You know, minus nothing, or you know, still come. Let's go.
ogenda kola n'ensenene Kansoka n'ensenene. Sakukwatira ku nsenene ezo. Kisoboka. Lupa lupa. Ngakuba kaddemu. Naye. Nze ku nsenene. Ye muyimbi nno mwona ng'ate Spice Diana bw'atyo bw'abadde akakasa kaakati nno ye yeesiga mwona ng'ate Darling era nga mwana muwala ono brand ambassador mweno kampuni ya Darling era y'ensonga lwaki nti ebiseera ebisinga omulabanga nnyo nga agikubira mwona ng'ate obulango kiyite promotion esite eyo so bwe nti bwenkoze kakasa nti osubscribinga obutasiba mwona ng'ate update yonna eri Spice Diana olina making sure nti nno osubscribinga ebisigadde byonna just bitwekere kasita obeera ng'omaze okusubscribinga.